Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange naye osinza obba ng'otuwuliza bwe bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olw'eggulo yatutte ku mukutu gwe ogwa Twitter n'atangaaza eggwanga nga bwe yasisinkanye MP ow'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bateeseganya ku nsonga zino wammanga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ensonga nnyingi jjukira nti nno gavumenti zaano zeeteeseganya ne mawanga ag'ebunaayira naye nga bannansi b'eggwanga erya Uganda tebabenefitinga nga tebaganyulwamu ate nga jjukira nti nno ebiseera ebisinga wewabeerayo operation zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga ery'ebunaayira nga linvolvingiddwamu gavumenti yano mu Uganda wabeerawo ensimbi z'omubi w'omusolo nga ziva wano mu ggwanga Uganda ezoonoonebwa naye kati munnayuganda olina okwebuuza gw'ofuniramu wa? Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasisinkanye omu ku baminisita ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ngenda kubanga ndukuwa oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliza era we bali kwekumira ku mayengo gano bwe n'atanatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo mukano gwange gampuliriza abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekumira ku mayengo gano. Olunaku olw'eggulo Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagenze ku Twitter n'apostingayo ng'alaga eggwanga engeri gye yasisinkanyeemu omu ku bammemba ba Parliament ab'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Omwami ono MP amanyikiddwa nga Mbusa Nyamushizi MP mulamba wa Democratic Republic of Congo nga bazze okuteeseganya ku ngeri gye bagenda okustabilizingamu okuteekamu stability mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okutebenkeza n'okuzza emirembe mu bitundu bya Eastern Republic of Congo. Jjukira nti nno Democratic Republic of Congo naddala mu buvanjuba ekitundu ekyo kizze kitawaanyizibwa nnyo abayeekera naddala aba ADF. Kaakati juzi UPDF yakwata amagye n'egayiwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ebitundu ebya Bunia ssaako ne Ituri okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe. Abayeekera abo kigambibwa nti bamaze ebbanga ddene nga batigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo ssaako n'emirirwano okugeza nga Uganda nga bagezaako okubanga abatujju bano bamalako bannansi b'amawanga gano emirembe. Kati Mwami Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye MP member wa Parliament w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bateeseganye ku ngeri gye bayinza okutema okusalira awamu okukola strategies eziyinza okuba nga zifuggaza abayeekera bonna bonna gye bali okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe mu bitundu ebyo ebya Northern Kivu okuva eri mu Butembo provinces abayeekera bano gye basinzira okuba nga beekweka nga bakola obulombaganyi ku ggwanga erya Congo ssaako n'erya Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati bamiitinze okusobola okulaba nga basalira wamu entotto nga bakola strategies nga basala amagye okusobola okulaba nga abayeekera bano bamamalayo mu provinces ezo eza Northern Kivu okuva eyo mu Butembo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno eggwanga erya Uganda lize lisindika ebbanga lyonna abajaasi ba UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo osobola okulaba nga batebenkeza emirembe. Wabula Mwami Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'atangaaza kubadde byogerwa nti abajaasi bano aba UPDF bayingidde eggwanga erya Congo okusobola okulaba mbu nga bafuufuggaza abayeekera ba M23. Agambye ekyo nedda abajaasi bano bagenze kubanga bagoba abayeekera ba ADF so si aba M23 mu bitundu ebyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Avuddeyo n'ayongera okutangaaza kakati bannayuganda kino bakirabye nga diplomatic cooperations ezigenda mu maaso wakati wa Uganda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo naye ng'ate gavumenti yokka yeefunyamu yeeganyulwamu nga bannansi tebaganyulwamu kubanga tulabye enfunda nnyingi Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso n'okuteeseganya n'amawanga ag'ebunaayira kunaddala okungeri gye bayinza okustabilizingamu security mawanga gano erya Uganda ssaako n'erya Congo naye nga mpaawo kalungi kavaayo okuggyako okwonoona obwonoonyi ssente z'omubi w'omusolo. Jjukira nti nno n'aggamba nti abajaasi bano ekibatutteyo nsonga ziri bbiri kubanga baprotectinga project egenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ey'okuzimba oluguudo olugenda okuba nga transportinga minerals okuva mu DRC nga zituuka mu Uganda ssaako n'okulwanyisa abayeekera kye tulowooza nti nno kino kya bwekussa kya bulimba wabula main issue ya
protecting minerals eziyinza okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo nga zingira eggwanga erya Uganda. Ng'era abasinga emuze mu comment section nga mukyogera. Golowooza ki ku nsonga eno?